mama akutte Kadaama ne baba nga baba ali bize ali mu kukwatirira Kadaama mu bitundu bye eby'ekyama. Kadaama gamumyuse, tamanyi mama kati yazzaako, talina ngeri yonna gy'ayinza kakasaamu mama nti bambi talina nkolagana yonna na baba. Mukazi wattu akoze vidiyo ng'amaziga gamuyitamu ng'ajjudde obulumi nga bw'ogenda okuwulira mu katambi awo mu maasoko ngenda kuba ng'akakuzannyira ye kennyini gwe bituuseeko ng'akunyumiza bitya nga bwe bibadde. Naye omwana omuwala ono agamba nti nga omanyi nti Friday Saturday abaana tebasoma naye babatwalako out ne bagenda ne bazannya. Kati olunaku babadde bagenda kutwala baana nga mama agamba Kadaama tugenda ffenna nga Kadaama agamba nedda mama ngenda kusigala sigenda nammwe nga mama atekinga ize ng'era bulijjo we kibeera nti tamukaka waba tayagala amuleka. Naye babaddewoko n'ebimere ndowooza nga bingi. Kati n'agamba Kadaama nsingaako tubitwale mu mmotoka ngende nabyo. Kadaama ng'asitula bimere ne mama nga babireeta mpaka ku geeti. Bwe batuuse ku geeti mama abadde teyeebikiridde nga omanyi kibakiyitibwa kufuluma kikomera nga teyeebikiridde. Kati mama ayita baba amugamba ajjayambeko Kadaama nga Kadaama asitula ebimere ne baba babijja ku geeti nga babitwala ebweru wa geeti babiteeke mu mmotoka. Olutadde ebintu mu mmotoka mu buutu kati Kadaama n'abanga atereeza ebintu bino biteerere bulungi mu buutu nga baba adda ku Kadaama atandika omukwatirira. Baba abadde alowooza nti mama olutadde ebimere ku geeti atuuse n'addayo kumbe mama asigadde ku geeti ng'alaba ebigenda mu maaso wabweru. Kadaama agenza okugira ati akyuke nga omanyi nti omuntu akukutteko ng'obadde tokisuubira okyuke bw'oti mukwana amaaso agakubye ku mama ng'ali ku geeti alaba buli kimu ekigenda mu maaso. Katugende mu katambi ka mwana muwala ono naye vidiyo giwe live ate ne puleya musabire bananga abasajja bo balina amagye. Naye mwe baana mmwe mpulira obusungu n'okutya waneeno mbadde nga nkwata ebimere bye tuba tulesewo ne mbiteeka mu freezer. Kati bibadde biweze nga bingi madamu nangamba kwata akaveera akazibaala akanene tubiteekemu tubitwale ku geeti. Mwana mpulira obusungu. Kati bwe tubisitudde babiri ate yabadde teyeebikiridde nga tasobola kgenda wabweru nga tayeebikiridde n'agamba bbaawe ansituzeeko tukiteeke mu bootu. Nenkwata mwana bano abasajja batulemesa ebyokukola be basinga n'okulemesa abaana okukola mu ne tusitula n'asituzaako nga bwe babadde bamugambye. Kati bwe tukitadde mu bootu omusajja n'aŋŋamba kisindike. Ate bwe maze okukisindika bwe ndi mu kisindika bwe nti omusajja ayagala kunkwata ku maali yange ng'ate omukazi alaba. Oba kitegeera ekintu ekyo. Banange mbadde ngenda mwokya oluye mu matu teyandizeemu kwatirira Kadaama ina naye ngenza otunula bwe nti ng'omukazi waali alaba. Oba kitegeera mwamumanyi emirembe gye mbadde nnyina wanene ewaka. Ono madamu wange abadde kyali wange nnyo. Mwoyi mpulidde obusungu nakati mpulira n'omutima tegundiimu mpulira nkankana. Ajja kunsanga mu kafunda nja mwokya empi. Kakati ako ke katambi mwana muwala ono kasoose okukola. Akatambi ak'okubiri annyonnyola yamaze n'akkiriza n'agenda ne boosi we kubanga bwe yali sigadde boosi yalirowoozezza nti pulaani zaabwe ze bagenda okukolako. Boosi oyinza mukakasa nti olina nkolagana na musajja ng'akusanze bakukwatirira. So kankuweneka n'akatambi ak'okubiri obeere nga nako okawulira. Kati gwe mwana gwe kankubuulire ebyo byonna bibadde tebinaba kubaawo. Madamu asoose n'aŋŋamba tugenda ffenna wabweru kuba leero lwakutaano mwenna mukimanyi nti baba bagendako wabweru. Abaana tebasomye ne mugamba nedda nze sigenda n'akivaako nga tebinabaawo bayita tera kunkaka kintu kye saagala. Munange ne tusitula awo ebyokusitula ebimere we bijjidde. Kati kiri kusinga okunnuma kye kiriwa oba ekindi mu bwongo. Omukazi akugambye tugende n'ogaana ate amangu ago n'alaba ng'omusajja akukwata ku byakabi byo mwana. Naye teri kintu kiri mu kusinga kunnuma nti omusajja oyo muviiriddeko nga simukyapyemuko yadde oluyi. Mwana mpulira obusungu
kati nze kyenyinza obbagamba essaawa zino neebuuliridde ne ŋŋamba bwe nsigala wano omukazi ono ajja sigala alina kyalowooza era nze bwe njogerera essaawa zino nzize nabo abaana bali mu kuzannya nzize nabo nga sisobola sigala waka nga sisobola kukibaddewo mwana kuba woosigalirawo omukazi aba agenda lowooza bingi oba mukitegeera naye omukazi gwe mpuliranga siri mu kwetegeera omanyi okubeera amasonyisonyi kyokona omukazi bambi abadde ambeererawo omukazi mwana mpuliranga nzigwawo nze gwe mulaba sibitegeera nabitegeera mulaba kyali wange wuuyo ate bwe mba sizannya naye teyeewulira bulungi kati ali mu kunneetooloola kate nange siri mu vayibu baazisse dda bwanneetooloolako bwanneekwasakwasako tugende tuzanye naye nga vayibu yo siina nze sijja babuulira kugamba mbu bambalimba mpulira siina vayibu mpulira obusungu wakiri singa mukubyemukko ku bikonde nga 2 oba kumpi mwana onkwata ku maali yange kale bannange mwana muwala oyo bambi mmusindikira essaala abasajja abo abawarabu omanyi ensonga lwaki boosi wo akugulira oguyunifoomu ogunene nga akabina kano tekalina kulabikako enza ati omusajja alina kubeerako kyonna kyonna kyakwegombako so kati basista bange abalungi abasajja abo ng'ogyeko ono ajja ye mulimu oli nga ye mukalukalu ajjirawo natandika okuwa obulabulabu natandika okukola tebalina mpisa ne bwakusanga mufumbira akukwatirira omuze waba agulina ne bwakusanga mu kolido akukwatirira ayinza n'okukuteeka ng'ova mu toyireti n'akukwatirira bannange abasajja abo waba alimu omuze ogwo tebaba na mpisa ate tebasuwala mufumbiro olumulanga yingidde efumbiro agenda kukwatirira wonna wagira bwati nga labanga awatali muntu yenna bannange kati laba sisitomu agambye nti ye ne mukama we omukyala abadde yeeyisa bulungi omukyala talina mpisa mbi kati ku kino ekituuseewo maidiya simanyi oba omukyala ono agenda kusigala nga atalina trust mu kadaamu ono nga gy'abadde amuyinamu luli sisuubira kadaamu emirembe gigenda tandika okumuggwako mukazi wa boosi ne wanaabeera nga ye ng'oba oli awo tatuusizza era gwe omutima gusigala ogamba oba kati alowooza ki oba alowooza ki ye lwabeera afulumyemu n'osigala ewaka era kati kadaamu agenda tandika kwesiba ku mama kabaani ku ndongo biri byabaddenga oluusi agaana sigenda kati buli lwanaatambulanga mama nga kadaamu asigadde era mama ajja kulowooza balina ekigenda mu maaso kati kadaamu alina kwesiba mama ku luwuzi mama waaba afuluma kadaamu afulume abasajja abo balemesezza abaana okukola abasajja abo batisizza abaana nga bambi kadaamu tekibadde kigendere kyakwebaka na boosi we naye n'amukaka n'amukwata kati ngone bamusanze nga amukwatira toyinza gamba nti tolina akolagana na muntu oyo imagine omusajja atalina mpisa wabweru wa geeti wabeerawo ebikomera ebyetoolodde abo abantu buli kikomera kibeerako kamera wabweru naye nakatya nti kamera ya neiba eyinza okunkwata nga nkwatira kada so bannange nsabire ku mwana ono naawe ali eyo ng'ekyumba ky'okolamu ng'olina bbabba ewaka mukwano ono kiraga kibadde tekimutuukangako naye leero kimutuuseeko omusajja n'amukwatirira I don't know oba omusajja azzenga amubala nga talinaawo kawaazi konna ate ndowooza mukama abasajja abo bw'ogwa ku mukyala alina omutima omubi akutta ayinza okuwa akatuwa nga togenderedde kontakiti eggwako n'akutta kadaama kati takyali seefu mu kiyumba takyali seefu kuba kati omukazi amweraliikirira ne wagamba nti oba munnange sirina nkolagana yonna ne bbabba mama agenda kukimunya nti kati alinga alina mujjawe mu nnyumba anytime omusajja ayinza okwagala kadaama mama omutima gwe tegugenda kuddamu kutereera
nga bwe bubadde buli. Ne bannange Katonda yatonda. Sijja kugamba oba omusajja muwarabu naye bo bakitussa. Mala ng'omusajja omuwarabu atitussa. Omukyala oyo ajja kugenda anyumya ekintu ekyo ewaabwe wabanga si mukyala aswala nti oba aswalira bbaawe nti ab'ewaka banaalaba batya omwami wange nga nti yabadde akwatirira omukozi. Mulimu abakyala ng'oswala okubaako ebintu bya bbaawe byakoze byeyogera. Nga gwe kennyini gw'oswala. Bba wange namusanze akwatirira omukozi. Bw'abanga si omu ku abo abakyala abaswalira babba baabwe. N'agenda n'akigambako abafamire ye, n'akigambako emikwano, bagenda kubanga bamuwa amagezi. Bajja mugamba oyo kati yakutwalira dde omusajja, tebisoose awo. Kati wadde omugambi n'okugenda n'agaana kati okimanyi nti buli lw'otambula n'omuleka ewaka balabika babadde balina enkolagana. Tonda mukazi wattuwa. Sorry, kamaama, naye tusaba Mukama akuteekeko omukono gwe. Omwoyo omutukuvu akwate ku mukyalo oyo aleme kumuyingiza ebigambo bino ebikyamukyamu ebyo, endowooza enkyamukyamu zireme kumuyingiramu. Byeba balungi ebigenda mu maaso eyo ku mwana muwala bigenda enkwasizza ennaku kakaaba kanyawo kakankana ekiraga nti singa abadde alina enkolagana ne baba nga bazze nga balina ebintu bye bakola teyalivuddeyo kukola vidiyo, yalifuddeyo kisiiri n'asirika. Naye olaba afuddeyo n'akola vidiyo kimukuseeko kubanga abadde takisuubira era nga talina nkolagana na baba. Katonda wange. Mukama bankumire nnyo abalungi ate tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo ekiddako.